Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates General Muhoozi Kainerugaba ate nga ye Chief of Defence Forces yavuddeyo olunaku olwaleero n'alabula bannakibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'abalabula n'agamba nti babadde ba mirembe okumala ebbanga eddene naye olw'okubajooga olw'okubayisaamu amaaso ke kaseera okubaako kye bakola, ke kaseera okuggyayo obukugu bwabwe. General Muhoozi Kainerugaba bino yabyogedde ng'abitadde ku mukutu gwe ogwa X era omukulu ono yavuddeyo n'alabula abo abalowooza nti yasiriikirira, abalowooza nti basobola okumujooga. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti ng'ab'ebyokwerinda bamaze ebbanga ddene nga basirifu nga tebalina kye bakola ng'ebigenda maaso babiraba wabula nga basirise. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti ke kaseera okubaako kye bakola. General Muhoozi Kainerugaba yagambye nti we have been so peaceful as a country and that has been taken for granted. It's time for us to reactivate our professionalism. Watyo omukulu bwe yagenze maaso n'okubanga alabula ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubanga olunaku olw'eggulo poliisi yagenze maaso n'okubanga erumba hotel omwabadde presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu nga yakwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026 era kigambibwa nti amasimu agasoba mu 10 gawambiddwa dda n'aba-foot soldiers bakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Kakati poliisi evuddeyo olunaku olwaleero n'efulumya ekiwandiiko ekitongole ekyogera ku nsonga zino ezigenda maaso. Okusinziira ku poliisi evuddeyo n'eyanukula ekibiina ekya NUP era poliisi egamba nti ke kaseera okubaako kye bakola. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ekituumiddwa Statement of Police Crackdown on Rising Campaign Violence, omukulu abapoliisi bevuddeyo ne bagamba nti bazze nga bafuna okwemulugunya okuva ku bantu ab'enjawulo nga bano boogera ku nsonga z'ekibiina ekya NUP era omukulu ono poliisi evuddeyo n'egamba nti tejja kuba kuddamu kusirika. Poliisi evuddeyo n'egamba nti poliisi evunaana presidential candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu awamu ne ba-foot soldiers. Poliisi egamba nti olunaku olw'eggulo waliwo ba officers baayo abaalumbiddwa nga bano babadde nga bali mu kitundu ekya Lira era wano we wabadde Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu poliisi egamba nti Kyagulanyi Robert yabadde ng'ava Lira City ng'agenda Alebtong District wabula kigambibwa nti yayise mu kyalo ekimanyikiddwa nga Obot Village kumpi n'essomero erya Obot Primary School. Era kigambibwa nti group ey'abawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform bayimiridde ne balumbagana ba officers ba poliisi ababadde mu motoka eya UBQ 380Q. Kigambibwa nti bafumise emipiira n'ebintu ebiri sharp ebintu era kigambibwa nti bagenze maaso n'okuba nga bawamba ebisumuluzo by'emmotoka ne batwala ne lita 2 ez'amafuta ne babba n'ensawo eyabaddemu engoye n'ebintu ebirala ebyaba officers bano nga mwe muli ne laptop. Bano bagamba nti poliisi egamba nti okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bano babadde nga bavunaana abantu bano okubanga babadde n'ebintu ebibadde bitaataaganya netiwaaka yaabwe. Naye poliisi egamba nti abantu bano ttiimu ya Kyagulanyi ne ba-foot soldiers babadde nga bastreaminga live okubukyanga batandika campaigns zaabwe wabula beewuunya engeri abantu bano gye bagenze maaso n'okuba nga balumbagana poliisi. Kati poliisi egamba nti abantu be yakutte kwe kuli Sembusi Precious Paul, Bukenya Ismail, Lokoro Ribat,
Nakabuye Mastura, Waiswa Laston, Nasozi Hope, Salman Kagwa, Kamulegeya Regan, Katamba Stephanie ne Rubega Alson bano be bagenze masono kubanga bakwatibwa poliisi olunaku olweggulo we akoze ekikwekweto ku hotel Kyagulanyi Center we yasuze era poliisi egamba nti bali mu police station eya Lila City era nga bano balindiridde director wa public prosecution okubagamba ekyokuddako. Poliisi era tekomyoko egenze maaso n'okubanga eyogera ku misango emirala gyevunaana ekibiina ekya National Unity Platform era nga bano kigambibwa nti poliisi egamba nti nga October enaku z'omwezi 3 omwaka guno w'e2025 we baali Mayuge district officer yali agenda maaso n'okubanga akola emirimu gye agamba nti bannakibiina kya NUP bamulumbagana bakanyama be bagenda maaso n'okubanga bamulumbagana era kigambibwa nti police officer ono yafuna ebisago era yaloopa omusango ku Mayuge police station nga guno guli ku file number CRB 797 2025 era poliisi egamba nti October nga 8 we baali Kyankwanzi mu campaign rally kigambibwa nti group ya NUP supporters yagenda maaso n'okubanga mbu erumba detective constable era nga kigambibwa nti police officers bayanukula nga bagezaako kutaasa omuntu waabwe wabula kigambibwa nti foot soldier omu yali gwe balaba ku feesi yekka kigambibwa nti yakuba wa poliisi ono bubi nnyo era n'agwa wansi. Kakati DPC yatuukawo n'ayingira mu nsonga zino okulaba nga akkakanya okulwanagana kuno kwali kubaluseewo era poliisi egamba nti nga 21 October Kyagulanyi we yali agenda maaso n'okubanga akampeininga kigambibwa nti newankubadde poliisi yali emugambye obutakozesa ekkubo erimu ye n'agenda maaso n'okubanga alikozesa ng'ayingira Kakumiro Town Council. Kakati kigambibwa nti yagaana okugondera amateeka ekyaleetera okubanga balwanagana wakati we ne poliisi era poliisi yaloopa omusango guno era kigambibwa nti ekyagenda maaso n'okubanga evunaana ekibiina kya National Unity Platform emisango egy'enjawulo. Kakati poliisi egamba nti waliyo ba presidential candidates abalala ab'enjawulo abeesimbyewo wabula tenaba kubanga efuna obuzibu ne ba presidential candidates bano wabula yo poliisi egamba nti yafuna obuzibu ne presidential candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform awamu ne ba foot soldiers era poliisi egamba nti ku mulundi guno tebajja kubanga basirika bajja kubako kye bakola. Stay tuned.